from this to this. Yes guys, mbalese mu kifo kino okubalaga abannayuganda bapuguledinga batya. Imagine okuva mu Alukuzi nga gyosula mu bed space accommodation nobe saawa zino ng'osula mu Aziz Raviera. Kino kitegeeza ki eri omunnayuganda? Wekkiririzeemu. Kkiriza nti mu Dubai osobola okuva ku level endala n'otuuka ku level endala. Ono omukulu gwenziza okubalaga leero asula mu Aziz Raviera nga bwe mugiraba swimming pool wezimu buli kibuka green 5-star residential omukulu wasula. So tena kuba tunyumya ku mboozi ye ababulire yakikola atya okubeera nga ava mu Alukuzi mu accommodation essaawa zino nga asula mu 5-star residential mu Aziz Raviera. Bannange omukulu nzize tunyumyemu ndowooza mumaze okulaba omukulu wasula. Kitegeeza ki eri omunnayuganda ali eyatulaba? Omukulu agenda tunnyonnyola buli kimu ye yatandika atya. Atugambye yava mu Alukuzi. Alukuzi yakolerayo bbanga ki? Sijja mu bigambo mukamwa kabitwegambire ogamba otya muganda wa? Ndi bulungi se. Nkwaniza omundi ogwokubiri oba ogwokusatu oba ogwokuna. Bannange tuli ku Lovin Media. Facebook, YouTube, Lovin Media. Gendayo olabe video buli kimu kyekye. Yes, subscribing ku Lovin Media. Nga tetuneeyongerayo tuyina ba sponsor baffe abatuteekamu ku akasente. Tuyina Mpombo Restaurant, oyo kafulu mu kufumba emmere y'Abannayuganda. Tuyina Search Colors, oyo kabaka mu kuteeka ebifaananyi bino byonna yabikola. Okitegeera mu kuteeka ebifaananyi ku masaati, oyagalako kifaananyi kyo ku saati, oyagala ya people power, oyagala kifaananyi ne President Bobi Wine, byonna abikola. Okitegeera? Yes, tuyina n'omulala gwe bayita Dreams Holiday Homes, ng'oyo ayina short stay. Oyagala kuwesanyusaamu mulundi gumu dakiika saawa 2 njagala obeere ng'omukubira kanamba k'essimu kentadde yaawo ajja kubeera nga akuwa ruumu eziri dede ezamalayo. N'asembayo bamuyise Homeland bakafulu mu kukola visa wano mu Dubai. Okitegeera guys? Yaman. Kakati twagala otubuuliremu. Tumaze okulaga abantu w'osula essaawa zino. Naye wajja otya okubanga osula mu kifo ekyo? Kakati bwe nali nzija mu Dubai ono so nasookera. Olugendo luwanvu nali nzija mu Dubai najjanga Kirina. Okuyingira mu UAE najjanga wa Mr. Kisimuula. Mpulira ssebo. Yes. So najjanga wa Kisimuula nga tusula Alukuzi. Alukuzi eyo bayitayo Alukuzi 4 Australia. So waliwo omulenzi wayita Success Bivuga mulai bisere bisinga akubayo nnyo alaga nti eri tebateri bakyala akaja babira bwerere akola video ngolaba ali munaku tasine somu amagezi ne mugamba alemereko ajja kuwangula. So bwe nave Kampala najira mu Kisimuula. Era nga visa yali ya cleaning oba ngenda kola nga cleaner gwe wajja gunoonyeza wano ku visit visa nebaza mukama nti najira ku employment nga ngenda kola nga cleaner. Company bagiyita batya? Company bagiyita Ijada Asset Management Group. Twakukyazaako wano previously nga oyina details z'otuwa ez'omuwala omwe yali yeegulidde erinnya mu kukuba Abannayuganda. Omuwala oyo mujjukira mwana kakkana. Ayika yamala nakkakkana. Kakati essaawa zino tukukomezzaawo kubanga tulaba yeggwa omu ku Bannayuganda abagezezzaako okulaba nga bava ku level okudda ku ddala. Alukuzi wamalayo bbanga ki okusobola okubeera ng'essaawa zino obeera mu Aziz Raviera? Alukuzi namalayo emyaka 3. Emyaka 3. Kubanga we najjiraawo ng'embeera tosobola kumanya w'otandikira. Ne ngamba ngenda kukola contract emu yali ya 3 years ndowooza nga kati wazikyaliyo. Kati contract za 2 years. Ne we najjira yali ya myaka 3. So nakolako emyaka gyabwe 3 nemba viira. Nobaviira. Naye nga nkola Kirina egy'emyaka emeka. Company bagiyita abataje wakolera. Company bagiyita Ijada Asset Management Group. Ne company nene. Erimu gundi za njawulo. Departments za njawulo. So nene ko twali jafenga nga jasinze nkola nga Kirina. Anda Ijada nenganze nkola nga gundi ya Idama, department ya Idama. Idama ye ya cleaning. Erinayo mu ne maintenance na yeye inale gundi yali bayina security bayina mu life guard Alukani. I remember that. Bayina mu ebintu bingi. So company nene ko ngazi. So njebaza teyampisa bila nkwande sente kale katono nija sibasolo company. Bali bakusasula sente mmeka by that time? Nali nfuna muzayo muzawano dira muzayo 750.
lusanvu bwata nga kwe kuli ez'okulya neza wifi bakirina kati bali mu 10 bonza muwajja mwaka danyo banga yali 2018 fact 2017 nga gwako emboozi eyo ojja kugituwa by the way emboozi eyo ekwatagana ku ngeri gye waasolingamu kubanga specifically leero tuzze kutulaga obadde mu alukuuzi obaddeyo ebbanga okoze nga kirina ojja otya okubanga essaawa zino olina obusobozi obusobola okupangisa apartment mu Aziz Raviera tuwulire emboozi eyo kati wenajja wano nga maze okukola nga kirina amazeeko emyaka 3 so nasobola okukyusa obwongo ne ngamba sizaako naye namalako nsobola okumuleko yange mu kampani nti abaana bakola mwaka gumu myaka 2 nze nayagala mmaleko emyaka gyabwe 3 era by the way lwembadde nga nkola nze malako emyaka gyabwe 3 oba 2 neva mu kampani nga size okyusize emirundi egisukka mu 2-3 nkyusiza tulina omukulu wano waliwo omukulu wano atuyitako tujja kuba tumubalaga mu maaso eyo so namalako emyaka gyabwe 3 nembaviira bwe nabaviira nendaba nga cleaning ninosoka ogikyusaamu ngiveemu era nenjivaamu nenzira ku step yaddako so just yabadde just madaala step by step tuuka nowentuuse leero bw'ova mu cleaning oddawa bwe nava mu cleaning nadda nasooka nesitoka kumala emyezi nga 4 nga sikola nga nkyafumba bwongo kulaba ngenda kuzzako omulimu ki ogusobola okunsitula gira emyaka gye namala 3 sobola kubanga gibulira mu giri njigatte mbeeko nekyenkola ki soka yetula wansi ku drawing board nendaba kikyengenda okukola kansuubire abantu ba advising nti bannange gwe wenna atannabeera nga tolisigning nga tonnafuna mulimu kubanga oyinza okuba nga walirake nomala n'ofuna omulimu okusinzira ku plani zo n'akasonga eyo abaana kyensobola bagamba ngoli kumbi ku resigning omalako ne kampani soko olabe kyosobola okukola tulisigning nga tonnafuna mulimu wabula soko okola research oyemu n'akasenteko oba infact soko ofune kampani egenda okuwa omulimu bosala ova mu kampani nga tolina mulimu bamu n'akasenteko yes nga bwe wakikola buno yes kwana ngamba akakola visa n'akanyimiza okumala emyezi 6 nga sikola ki nga sikola tebana mala emyezi nga sikola ki nga tokola nga akasente ako nkalina akagenda okunyambako buno obudde kati byakyukamu before buno obudde kati visa ya beeyi muko so mutawanyizige muwa olina oveeyo bweru at least ng'olinamu ogenda okusula akasente ka myezi ng'ena neza visa in fact olina okukola nga visa freelancer oba kale employment okay kakati tugende ku level endala ogenze wavuma lukuzi wasooka sulawa natuukira Satwa akalako abantu kabuzaabuza akalo Satwa amanyi obulungi mu Dubai kali wakati wa MS Towers ne Max Metro Station yes so kali ku mukono gwa left bwobanga ogenda Union okay red line emabega wa MS Towers ne Max kali kumpi nnyo ne Metro ne just outside bakamanyi mwana kumuzu obela wanti Satwa yewa just akalo kali anyanya wa Filipino na wa Pakistan so just kali yao kampimpi ne all right wamalayo banga kyeyo mu Satwa namalayo kuva 2 mu namala kuva 2 mu mwesatu mwebiri unayingirayo mpaka jibuvudde kama begao katono so ndudde nnyo okay maze banga all right ndowooza omukulu ono mumujjukira bulungi nnyo yatuwa emboozi ya ejube nga basula naye Satwa okitegeera so ndowooza kyayogera kituufu mukikakasiza tukikakasiza nti kituufu bwe naveeyo nengende Satwa kukola bed space oyo mwala we nakola ki gutwanyunyako kwa najane sente zange nenkola bed space nenkola visa yange neso kuba kati nga nonye ekiddako myezi 6 awo nafunira omulimu gw'ensolo okukola ki wayingira mu mulimu ki nayingira mu bisolo yes nembiyingira mu ddala kati nengufula omulimu guli kitundu wange omulimu gw'ebisolo tujja kujja otuwa emboozi y'omulimu gw'ebisolo yes Abannayuganda bangi abaganange nkola mu bisolo naye ate gwe oli mu department ndala njawulo era woliboze ofunya akadde interview eribeddako nja kulaga mu bisolo mbikolako ntyanze nganze okitegedde so partner ndi woliboze ka interview no pa chance era ndi kuwasa we nawulira luli we twayogera waganze Dr. Henry
dokita kitegeeza kiki kyogezako ye muntu ajjanjaba ebisolo oba akola mu bisolo nga biwa treatment. Okay. Yes. Okola mu bisolo ki? Nkola mu kapa, mbwa, binyonyi, bumyu, ng'obijjanjaba n'emisota. Obiguluminga? Ambiguluminga ate era mbijjanjaba. So byonna mbikola. Eyo story ya another day. Ovudde ssatu ogambye wakavayo just recently. Ovudde ssatwa. Kiki ekyakuleetera okubeera kubanga tulaba ssatwa oba oli awo rent wa wansiko osobola okusula mu bed space ne bw'oba ofuna ssente nnyingi. Ki ekyakutrigeringa to the extent ogamba nti ssatwa wannyo waawo kanzije nsule mu Azizi Riviera. Kati okuddako akatono mabega just advice nsobola okuwa abaana. Omwana simuwagira kugendera ku kintu kyalabye. Era omwana just amagezi ge masolo muwa. Obo ino kola step egenda okuddako so akuba nti gundi agikoze. Oyino kola step. Oyinza olalula abana Uganda. Nze kyate tokusula eno. So akuba nina ssente, so akuba nti negomba ekifo kuba kirina buli kimu, wabula ekyansikiza kuba omulimu gwenkola nga ndi kumpi nagwo. Ng'obudde bwenyinyuka bwawala, nyuka saa mukaaga eyo kuba mbeera busy. Nyuka saa mukaaga ate okugenda kulinnya Kalifuti ntitulina metro teri bus teri ati e bus nti obudde nga mala obudde bwanvu mu kkubo so ne ngamba no kansembere kumpi n'omulimu saving obudde bwenzukuka ne wenyinyuka oba kitegeera nenga nze mulaba bulijjo bukimu kisuzeemu onyuka sawa mmeka nyuka sawa wakati w'ettaano olukisinzira wembera bize nyuka sawa mukaaga oba ttaano eba siri bize sawa 4 oba kitegeera so obudde obwo naye Kalifuti zeno zikoma sawa mmeka kubanga bungamba sawa Azizi Riviera zikoma sawa 7 wali osobola okuddayo naye kati obuzibu obubeerawo nti ng'egyoba onnyuka singa omisinga Kalifuti eyo nekuleka ojja kwata taxi eri mu ddiramu nga 5 kwana ziba nnyingi mukuya ate ne bw'oba ozuukuka ewaka era ozuukuka before 2 hours back osooka okwetegeka oba kitegeeda ate ng'egyoba nti oluusi owasuza okwoye olina okwanguwa olina n'ebirala kikutwalire dakiika mmeka okuva wano okutuuka w'okolera mu nkolera mu eri eno nga wensula just okuva wano ogenda wenkolera dakiika zibanga 5 dakiika nga 5 tambuzaawo na bigere kitegeeza nti omulimu gwe gwakuforcinga omulimu gwe gwansika ne gunforcinga gwe gumpita nzije nsula okumpi nagwo so sigamba nti oba nalaba gundi ng'asula kuba n'abasinga abaliyo bazungu eno eri esinga y'abazungu adduka tononya abasula eno just nti wana abasinga bajabuzi bakola ne bakola ki ne baddayo bakozi abasula bo si bangi just nze omulimu gwe gwansika okusembera okumpi nagwo omula Uganda ali yayinza okulooza nti omusajja ono yeeraga kyagamba ssente mmeka zaafuna ezimusuza mu apartment ya Azizi Riviera 5-star residential okubeera essaawa zino nga tasobola gamba nti kantambule nzireyo kwegamba waliwo ko ennaku ezimu lw'osobola okuba n'emirimu ne gikukwata nga tosobola kubeera ng'okwata Kalifuti kati olaba omuntu akola mu bisolo kwa kati nze wenkola wendi nze in charge bwe kimu kiri under me so sina buli tufu ennyuka nti bwezola sawa nyanze galewo nziruke okitegedde ng'abalagamba nti bwezikola na sawa nyakula alamu yange bwezikoonye nnya nina okudduka nkole ki katenze buli kimu kiri under me nti nina okusigalawo kikatako okusigalawo okubalansinga n'okusavinga omulala abazze naye mba nga nsangibwa nga nyinyuka nti nesangibwa nga obudde bange mbuyingiramu olw'okusigala nti nsavinga bakasoma bange bakasoma ye bosi wange nze kasoma enkulembeza tekasoma oyo musavinga nti nesigalawo kwekuvirako n'okumisinga Kalifuti yange oba oluusi eb'entambula ebegenda okuntuusa ewaka so bwete embeera bwe bekola ki naye nga nze kyakitesobola okugamba nti buli kimu nkisuzeemu kisuzeeko mu bed space tandaka waggulu kasuzeeko akawakati n'akawansi nkisuzeeko mu partition buli kimu nkimanyi obaddeko ne zi bed space gazizo buli kimu nkikoze essaawa zino oli mu Azizi Riviera yes naye just nti olwazi kifuna obi n'agamba oba yafuna ssente yafuna amalala oba yeeraga nedda just enembeera n'abantu abasinga bakimanyi nti omulimu gusobola okukusika okusevinga obudde w'okolera n'okusevinga obulamu baithe n'obulamu gye kikulu kubanga tutambulira mu motoka ezidduka naddala bano abasajja tuvuga Pakistan baba bali ku budde abadde okufuna trip ndala gyagenda okusomba kituufu osanga nti mukubo nga bafudde bangi bafunye obubenje motoka zekonaganye nti obeera mu risiki n'obulamu bwo nga ggwe saa zonnyuka
oseko bine bikwata abantu okutataganya so no wesanga nga testi olina ofuna obulamu bwobeeramu nga totulugunyiza mu bulamu obwa bulijjo. Emirimu gino gyokola abantu tebaleeta kapa zaabwe nambwa misana n'ozikolako n'oba ng'olizavinga obudde obuddayo. Kati waliwo emirimu egimu nga gyalemerayo nga girina kukolebwa wakati ebanga bagita mid shift bwolina kgenda wakati onyuke ekiro. Kati nga nze nti kati nze ebiseera ebisinga kapa zino n'embwa ziyagala nnyo baga nnyo ozitambuza ekawungeezi ng'omusana gukoze eki tuli kati ate mu ssama omusana gwagwaka tosatambuza mbwa ya muntu ogijje gy'ogijje ogikomyewo nga ekooye oluusi wajjawo wala. Kati mu kusevinga ebintu byonna byonna batambula kawungeezi bakusaawa emu ekiro n'eyo gye biggwera ekitegeeza so kati nze nenteekawo nti nina okugenda kuggulawo ku mulimu 7 ku 6 kisinze kati wembeera wano okumpi essimu mba nayo bwakoya naŋŋamba njala kujja kunkolako service mugamba mpe dakiika 2 nkole ki ne wemba mbadde sinaggulawo ninga kasitoma mpise kasitoma ye mukama wange. Kitegeeza wali ofunyeeko emirimu egimu nga bakkubira naye ng'olisatwa tosobola olinaga just mbadde nzize njagala mmere ya mbwa sigenda kubeerawo olw'eggulo n'omugamba mpaamu essaawa meka. Kitegeeza abasinga bw'abeera mu kampani yeetwala nti mukozi na kampani nalaba nti kasita wansasula omusaala naye obeera ku mulimu faayo nnyo okulaba nti atisita omulimu ogufuula nti gugu nti kampani yiyo oyagale kampani siwawo kubanga oli mukozi. Yes naye olw'okuba nti bakuwawo omusaala tutunulira kiri eri nti kampani empa omusaala wemba sikoze kali wali batusagala kumanya nenze kini kyeteekamu nti balina okunkubira essimu naye baagalidde okitegedde kasita kira nti ankubira manyirawo nti kira nti mukama wange manyina ogenda omusavinga so nenzira okumpimpi nti bwankubira essimu nga bwempeta kika 5 ankutuuseeko so nze obudde bwonna ebisinga mbeerawo naye nga nkolako ku ssaawa 6 ssaawa 7 paka ssaawa 4. Alright. Kitegeeza eriyo nabayirawo abantu bano n'emisana baba bagenze kukola kapa zaabwe bazireka mu nju olw'eggulo akomyewo ssaawa 2 kati nga gye musalo wano just yeebase obona agire kawungeezi nga mutambuzaamu nga tugendako basikoze tugenzeko basamweya kulya ku mmere tambula naye kati ate buno obudde alina beera mu nju tabasinga nga balaba n'abazungu baba beebase batambula nnyo ekawungeezi bagenda ku zibiiki either kwebako bamulimu. Yes so buno obudde kati bakasoma kati batono kyova ndi waka kankubuuze omulimu guno gwokola ogw'okuguluminga kapa n'okuzijjanjaba mbwa misota simanyi binyonyi gukusobozesa okufuna ssente ezisasula apartment ey'omwazizi Raviera n'osevingirako ne ssente z'osobola okulabiriramu oba famire yo oba abantu oba owangala nabo nga bwogambye nti bw'oba okola omulimu gwa grooming ogw'ebisolo togere ku bisolo osobola ofuna ssente ezikusupportinga sulawo osula n'ogulya n'ewaka kisoboka nti wano peti mu UAE ekyasinze okuba ey'ebbeeyi mu ndabirira okugisuza okugikolako n'okugijjanjaba era bw'obanga ogenda mu ddwaliro oba mu dduuka ogula emmere ya peti ekitinenya tandikibwako emmere eri muddira mu 10+ okujjanja just okuyinga mu ddwaliro okujjanjaba biba bigudde 2 just a consultation okugikebera nebeera mu 1500 1200 nti wano peti sente zivaayo oba okitegedde era ozifuna ezokukozesa kusasula wosula n'ebisigadde n'okusevingako. Yes omukulu mumuwulidde emboozi ye by the way twakyogerako ko waliwe twali ku mboozi ya Ejubera ebikwatagana ku ngeri gyakolamu peti era tugenda kudda wano specifically nga tugenze ku mulimu gwe atubuulire atulage emirimu agikola atya wakolera wafaanana watya nawe kennyini yandyagadde okuyingira omulimu ogwo gw'okubeera nga olabirira ebisolo okubeera nga okola grooming eyo ojjanjaba ebisolo kyetaagisa ki omunayuganda yali eyo waliwo omunayuganda yali eyo afiiringa comfortable yajjanga kirina nga bwe wajja security guard nga ye alaba akasente ke kaafuna kamumala era nga talowoozangako ku upgradinga kuva ku level emu okudda ku ndala omuntu oyo muwa magezi ki just amagezi g'ensolo muwa akola research emirimu mwegiri ndala egy'abaddugavu waliwo video gye nalabeemu omwana gye yakoze mwerabiddemu erinnya lye ali Abu Dhabi
twalifena mu company yemu nga nene kirina ne buno budde akola nga manager mu company ya Kawoshi. Mumanyi? Yes. Mumanyi muwalo muvubuko bava mu Western Uganda. Bamuyita eri nvudde mu mutwe. Abeera nnyo ku live. Twabera nga fena mu company. Atenga moroka zayo Lakizaleka. Abeera mu labo Lamborghini, zi Ferrari, zi Mustang, zi Chezo. So, yakoze video n'agamba nti yagenze wa client n'amubuuza waki abaddugavu mwenna mwasoma nnyo. Naye abasinga bano abaana abo bwali bakola nga bakadaama. N'abuuza lwaki tukola nga bakadaama aba bakirina. Nti bw'osindika CV n'agamba nti ninayo omulimu. Oli ajja kubuuza nti agamba mulimu ki olinayo omulimu? Olinayo kiriningi? Okitegedde? Olinayo weta ne waitress? Fuuka tukoma tuzukusa obwongo. Emirimu egiri mingi egigaba ssente. Mirimu gyo Munnayuganda gyayinza okugendamu. Sooka otubulire ku mulimu gwo bayira nga tonnayogera mirimu mirala. Omunnayuganda yeetaaza okubeera guluma. Animal simanyi doctor simanyi w'ebisolo. Wano mu Dubai ayinza kukola ki? Kati buno obudde kisobola okuba ekyanguwa osobola okukola nga guluma. Ng'ogwanguwa si gwa bitabo, si gwa kiwago, si gwa haiti, si gwa bweru, wabula gwa muntu okuba nga yekkiririzaamu. Gwa hands on. Yes. Makansi. Yes. Omulimu ogwo tewetaaga kuba na bitabo. Wetaaga yasa ekintu kimu okuba nti osobola okukola mu bisolo obyagala nga gw'omuntu. Kwano peti bagyetaaga nnyo okusinga n'omuntu. Bw'osobola osula enjala ne peti nefuna emmere nefuna kyerya. So wano oba olina okuba nga oyagala ebisolo ekisooka kya byonna, kyakubiri ng'oyagala omulimu gwo ng'osazeewo nti ngenda gukola. Kati nze nganze omuntu nganze Henry so kutulaininga n'enkuwa kyetwebeetaaga mu field kyogenda ofuna omulimu. Tugenda kukola video eyo nga bwe nabagambye otunnyonnyole buli kimu. Yes, kakati ng'oggyeko peti. Abannayuganda olinako ku idea Abannayuganda emirimu gye basobola okujoyininga ne babeera nga bayongeza ku nfuna yaabwe. Kakati ekisinga tusumbwa ekintu kimu tutya okuteeka mu kintu okukifunamu mu maaso. Twagala nnyo ekintu nga togenda teekamu ogenda kujjamu bujja. Oba okitegeegamba nti agenda kuva ku mulimu gwa security agende ku waitress wa waiter nga just akoze CV n'agenda ne bamuwa omulimu. Ave ku security agenda asome driving school afune bavuge emmotoka. Olina osoma omulimu noteekamu akasente ko nga kagenda kudawulinga musawo ogenda okukola ki zotaddemu ng'emirimu ngaki so osoma omulimu gwa safety. Okay. Oli mu security so kusoma nga food security mu ya safety. Ali mu mmere nasoma food safety. Bagamba oyongereza ku ekyo kyolinamu experience. Ali mu bisolo so kusoma n'obeera nga santi nasi nengoze nga guluma okitegedde. Ali kirini akola kirina obanga supervisor. Era osobola n'okugenda mu security ng'ovadde kirina. Supervisor wa cleaning afuna 15,000 company ezimu. Naye togenda veno be supervisor. Kiba step by step. Olina osooka okakasa omulimu gw'okola nti ogulinamu experience. Oba okitegedde. So Abannayuganda abasinga bagaana okuteekamu kasente ako okusoma ka course. Nayagala ave mu cleaning adde mu waitress just nga koze CV. Ayongereko dira mu bitaala. Era ogenda kukolera wansi waabo boosanzeewo boolimu basoma okubeera supervisor okubeera ba manager. Oba okitegedde nti oba olina okuba listinga ekintu okyagala nga gw'omuntu. So invest mu okutwaliza awamu tuwongere ku skills ze tulina. Yes. Tulina wano mwana gwe nakyaza wano Bon Lucky. Yeah, omuwala yatunyonyola story ye. Yakola obwa kadaama, n'akola obwa cleaning, n'akola security nga yalina documents z'okuva Uganda. Degree ye nga musomesa. N'atuuka wano n'asoma. Yasomera course y'okusomesa emyaka egi. Esawa zino musomesa mu international school. Okitegeera? Ate afuna sente. Bayita kankubulire. Bannayuganda gye balabe bangi bakola bakabenikulu mu Fly Dubai. Nze wano wensu olaba mu era gyensula mweno. Tubeeramu n'abakabenikulu bangi. Buno bangi be meeting abendabako. Abasinga bava mu Africa, ba Egypt, ba Kenya, ba Ethiopia, Bannayuganda. Basula wano mwazizi. Basula muno mwazizi. Just ekifo kino bakikolanga tekina nnyo muvuyo mungi ky'abazungu tekiri mu nnyumba ekulu nga bwera nga bw'okiraba nti ayagala okuwummula ate kimuleekaanira oba okitegeera nti kati Bannayuganda abasinga nze mba amagezi
soko ononye omulimu ogenda okusoma mulimu gwosizaamu ddira mu kasanvu gusoma era ogenda gufunamu oba kitegedde n'owoka ogenda oyasa ogenda osoma ekoosi ya nansi eyokubiri sene esooka era ofunamu ne bogenda osoma obwa teacher era ofunamu that's why tusunga okuba n'obuzibu bwakyo nti titwagala kusoma n'okusoma bayithawe kituufu tetwagala kuteekamu twagala just tujjemu bujja nga tutaddeemu era ogenda kwesangana okola kirina security okolenga waiter waitress omusaala gwabwe tebasukka 3,000 omusajja gwoyogeddeko yakaabye mbuno yateeka sente ze mu kusoma bayira uyike nyini yakyogera ku TikTok tetukulumba success bivuga netwagala omusajja twandi mukyazizaako n'abeera naawe success bivuga njagala bakukyazeeko njagala onkyalireko bankukyalireko nkulage wose okuva mu cleaning n'ogenda ku step endala yagamba mbwe ekikyasinza okutta sente z'abana Uganda ku kyeyo kwesomesa bukozi anti kisinza osome kozi ki nze ajja kujja kale mwe idea asobola okusoma kozi ki era egenda omuyamba yateeka akasente ke mu driving ya school ya bike kati ekya kiri bwe kiti omuntu avuga piki omulimu mulungi naye teguliimu sente otambula otudde ogufunirawo teguliimu sente ate nagwo si gwakufunirawo ogufuna osobola ogufuna ogwa piki yes si gwangu gwakufuna naye okutandika okukola gwe naye gulimu obuzibu nti omwana abasinga bafa stress bafuna fines omwana yeesanga nga ebiseera ebisinga akolera bwereere akolera mu musana neyesinga nga yeekyaye so gwe mulimu justice wagira Bannayuganda bannange njagalayo omuntu akola mu delivery ajja atuwa story ya delivery kubanga dabayo okimanyi nti nno waliwo omwana gwe nayogeddeko naye n'agamba nti omwezi oguwedde yakozesa amafuta gakakadde kamu 2,000 olw'amafuta okulinnya so mulimu gukola Bannayuganda bagufunamu akasente naye ntugenda komya wano emboozi yaffe olinayo akaterekeka konna kubanga twagala tukomewo otuwulire emboozi ya wokolera kampani yo bagiyita batya yinga tutugenda kampani jendimu bagiyita Petvelo animal feeder okay nti tuli bagaze tuyingiza ebintu okuva China n'okufulumya ate mu nsi ez'enjawulo nga Saudi, Jordan, Oman eza GCC countries zamu naye nga tusinzira China tulina amakanda mu UAE so nene erimu okusupplying emmere ebikozesebwa mu bisolo ne grooming nayo mweri yes omukulu mumuwulidde jasaka kesigenda kulekayo Bannayuganda abaagala okujja okufuna idea si ya sente yaweerere n'okubayambako singa olaba abayagalina si ya sente naye yaweerere idea okay sigitunda Bannayuganda abaagala okujja idea yaweerere jangu tuwangana amagezi wakamberawo wendi kumakyamberawo ne kawungezi mberawo jangu mutuwangana amagezi sina kini sokuyambako n'osoma ka course ko wokoleze eki nga zikati grooming emanyi sokuyambako ka grooming ako n'okasoma n'enkuwa amagezi wosooka kola ki ne oba oli Abu Dhabi ne oba oli Sharjah okasomera gy'oli kasoba nga okkiriza nti njagala kasoma tuva ku mulimu nga tunafuna mulimu soko gy'olaba amagezi gasobola otambula ogenda kikola otya nawe obeereko ng'abalala sigamba nti oba ndi bulungi ne just it newolako example gye nnali buno budde okusinzira gye nava newendi kati enjawulo weeri so just ge magezi gensobola Bannayuganda yes bannange tweyanziza nnyo tweyanzego mukulu tugenda mukomyawo nga twogera ku pet njafuna akadde ojjafuna akadde ompe akaddeko ojje balabe wenkolera bayinza okulowooza nti yasitiba katemba balabe wenkolera peti njikolako ntya kituufu peti gye ziri mwina linga embere Kampala nga bagamba ngenda kunaazambwa nti ntwala kale ngende naazembwa mu bazungu naaze kapa ngani anaazembwa yakive naye bw'otuuka wano okkiriza nti peti yesooka omuntu mu maaso so balanga ebyebyo tuli ku Lovin Media YouTube gyali Facebook TikTok obona kwali bagendeyo bakanyige buli kyote kanga kikola ki bakomentinge batubuze ebibuuzo tuwabule muti wano mwakoze wemuti wano mukolemu wemuti twagalayo mutwete gundi akola bwati twagundi nga akola kino ajja bireeta yes ajja kuba information iyo nangi bawa tweyanziza nnyo tweyanzege mmwe ababadde batulaba
program wetu bwegenze mulinde program eddako ng'omusajja atunnyonnyola ku bisolo akikola atya abikola atya asomesa atya abantu tugenda kujja wano Mwazizi Raviera nga bwatugambye bannange temwerabira basponsor bafe batteekamuko akasente Mpombo restaurant Search Colors oyo kafulu mu kukola printing bifaananyi ku masaati kabaka nnyo walugu bayita Dreams Holiday Homes oyo yagala kuwummulamu wali services zonna ajja kuzikuwa okitegeera guys n'asembayo bamuyita Homeland okitegeera kafulu mu kukola visa z'abana Uganda wano mu Dubai leero tusinzidde Mwazizi Raviera oluddako tusinzirawa yes success bivuga bw'obajja oli owulira program eno yes jangu tuwe story yo yeah man sign out yes yes